إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أبغى نتواني الزانة كمسوم وقفة وقوار عليرو. ورأيت وقت لبه أنواع الحيوانات المباحة. Ebisolo ebikirizibwa okulibwa nga Obusiraamu bwakkiriza okubeeranga tubirya. Yanga makubo kige tulina okubanga tukozesa okubeeranga tubituukako okubanga tubirya. Yes, kiyinza okuba kikirizibwa okubanga Allah tukeme tubeerenga tukirya, oba omubaka we Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga tugambe tukirye, but amakubo ge tukisalamu nakyo tutunulawo nnyo sinti makubo gonna gekisaliddwamu nekitutuukako ne tugamanya amakubo ago nti tuba tukkirizibwa okuyamba tugenda okubiraba. Tugamba nti baada audhu billahi minash shaitani rajim, tulina okumanya nti ma ahallahu llah min hadhihi alhayawanati ala qismain, Allah byakkiriza ebisolo bino generally two types bya mteeke biri gyokka. Nawu musta'anis yumkin al-imsaku bi ebisolo ebisooka nti byo ebigwa mu muteeko nga byo bisalibwa busalibwa nga tusobola okubeera nga tubikwata ne tubisala. Example, enkoko, embuzi, endiga, engamiya, ente, ebiwe bityo. Ebirala nawu yaishu fil barari wa yahrub min al insan, ebisolo ebimu ebyobuteekubi nti byo nga byo biwangayireeyo mu nsiko, mu forests, nga biri wala nnyo n'abantu, tebiwangala kumpi n'abantu. Ebyo byo nga wabula nga tukozesebwa maybe okuyigga, abantu abayiggisa obusaale, abayigisa ensolo enkambwe, waliwo for example embwa eziyigga, ne wabeerawo n'ekisolo kye bayita ekitalago, cheetahs mu Luzungu. Ebisolo ebyo bikozesebwa okubeera nga biyigga. Ne fracon mbasirabidde kino kiri mu bika by'ebinyonyi ebiyiggisa. Kati jenera tulina okumanya nti ma ahallahu llahu subhanahu wa ta'ala min alhayawanati ala qismain, Allah byatugamba kubeera nga tulya mu bisolo teeke ebisooka betulina okusala, ebirala nga tetubisala bibiwangira fil barari. Kati tulina okumanya nti adhakau shar'iyya, adhakau oba tutugamba nti adhakau ashar'iyya, okusala okw'Obusiraamu kuba kutya. Okusala okw'Obusiraamu kuba kutya, era bye biriwa birina okusaba. Okusala kulina obulombolombo. Akalombolombo akasooka kyova nkugambe bunno, ekkubo okusala lye kuyitamu litunuulirwa. Wala budda an takuna ashuruta conditions bulina okuba nga the available conditions ezo zokubeera nga ziri okutuukirira obulombolombo bulina okubaawo ku kisolo. Akalombo akasooka, omuntu alina okusala ekisolo kino alina okuba nga Musiraamu, obanga min ahli alkitab, Mukristaayo oba Muyudaaya. Musiraamu, Mukristaayo oba Muyudaaya. Tugamba Abakristaayo mba nnyingizamu abalokole, Abakatuliki, Seventh Day, abakkiriza mu Yesu, kubanga bakkiriza mu Yesu ne Bayibuli.
then abayudaaya bomba ntegeeza bali abakkiriza mu nabbi Isa owa Tawraati kati abo bo tukkiriza okubira nga tuli ebisolo bibasaze gamba nti alyawma uhilla lakum at-tayyibaatu wa ta'amu alladhina utul kitab surat al-Maida wa ta'amu alladhina utul kitab baada tafsiri bavunat yani dhabaihu ahlul kitab kalombolo akala an takuna al-ala salihah lidhabhi ekintu ekisala kino kubanga ekyambere oba ekiso kino kubanga kisala bulungi kiwagalibwa bulungi toyita kiso kigenda kusala oba akambe ogenda kusala nkoko mu butuufu osale nga tekasala oba olumya ekisolo ekyo tenga twagandibwa ekirala akokusatu tulina okuba nga twogerako erinnya bisimillah ku ntandikwa y'okubeera ng'osala ekirala tulina okusala awantu ewalina okusalibwa mu bulagaawo ewalina okusalibwa bamanyi abakisala si nti ogenda kusala kisolo n'osala eno ku magulu nedda oba oli mu kulumya bambi kisolo oba n'osaza n'ogamba nti kansalire mu lubuto nedda oba olumya kisolo ekyo kati tunuulire okuyigga otugambe mbuno ebisolo tusobola okuba nga tubifuna okubirya mukubi okuba nga tubisala okubeera nga waliwo ebisolo nga tetusobola kubisala bibeeranga biwangayira balakati okuyigga kuno waliwo okuyigga okw'ebisolo n'okw'ebinyonyi waliwo era n'ebinyonyi bino n'ebisolo bino mulimu era nga byo tetubirya naye nga biyigga kati ng'embwa we are not allowed in Islam okubanga tulya embwa naye embwa ezo sobola zikozesa mu mirimu egyanjawulo embwa ezimu zikozesebwa okukuuma ewaka n'okuyigga newabeerawo ebinyonyi ebimu nga tetubirya naye ebinyonyi ebyo nga bikozesebwa okuyigga kati obulombolombo wakitolo obulombolombo obukwakuliza obulina okubaawo mu kuyigga omuntu agenda okuyigga alina okuba nga ategeera bulungi kubanga yes naffe abantu tuyigga yes abantu tukozesebwa obusaale n'ogenda mu nsiko oba ewantu wonna olaba ekisolo nga kiriibwa oyagala kukwata okirye n'okikuba akasaale n'okibaza n'okikwata nekibeera nga kifa olina okuba omuntu ategeera nga musiraamu obanga min ahli lkitaabu ali mu bantu abaweebwa ekitabo abakristaayo n'abayudaaya yakuna alhayawanu ghaira maqduran ala ensolo erina okuba nga tesoboka kubanga esalibwa kuba weba esoboka okusalibwa maybe endiga enkoko tokkiriza agamba nti ogenda ogiyigga ogikuba akasaale no kubanga eyo ensolo ekwatibwa nimba neesalibwa n'ekyambe oba ekisolo next an takuna al ala taktulu ekikozesebwa okuyigga maybe akasaale kalina okuba nga kwogi bulungi nnyo mu kuteeba n'okubeera nga kabagalibwa bulungi era ng'otandika okuyigga olina okubeera nga osoma bisimillah ng'otandika okukuba nti kati okube n'obanga togenda kukozesa akasaale wabula nga ogenda kutuma kisolo ekiyigga ng'embwa for example oba ogituma bwoti egende eyige ebyokulya ebikuleetere osomerako bisimillah aya Allah owetugamba mu surati al-Maida ekirala wosanga ensolo nga wagikubya akasaale amakulu nga waliwo ensolo ezagiriddeko naye nga tenda bakufa eryawo eraajana bwe n'ogimaliriza okugisala osobola okugirya naye obanga bagirye neyefa yokka we are not allowed tetukkiza okuba nga nsolo okugirya because ffe mu busiraamu tetulya kintu kifudde kyokka tetulya kisolo kifudde kyokka ekya tetukkirizibwa kugenda kuyigga nsolo kisolo nga omugaso gwe twagala okufunamu si gwa kukirya no abayinza okukikola maybe for luxurious life nga si kulya kukyewaanisa nakyo tetukkirizibwa tulina kuyigga nga target the main reason yakuba nti oyigga kisolo ekyo kukirya amakulu
n'omusomo gwaffe tukuwunzise nga tulaga ku bisolo ebiriibwa tulaba mu miteeko ebiri ebisalibwa n'ebitasalibwa nga biyigibwa tulabye obula obukwakkulizo the conditions birina okubaawo mu kusala ekisolo aga kusala ente ne tulaba ebitasalibwa naye nga biyigibwa ne tulaba era obukwakkulizo birina okubeerawo nga tuyigga tutya byonna obusiraamu bayana hadhihi sharia obusiraamu bwabinnyonnyola oba oliawo nga tojja bisanga mu nzikiriza ndala zonna mu nsi eno. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.